Naye nti Alan yawummuzibwa ku mulimu lwa Becky. Yakingambako. Nti Alan obulamu bwe bwayononekamu awo ku lwa Becky. Ye yakinga me ana kimanya bulijjo mbadde nga buli wenjogera naye. Yangamba omukyala wange Maama Becky ayagala genda abadde agenda okuba nfanyo ku Becky. Sifudde ku baana bange n'abaana bange tebasomye. Olo yali reactinga kale bambe ko kati singa ofuna chance no sisinkana Alan ne family ye. Becky si mwana wamma. Nsobola kubaga mazima sobola bagira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habanzikiriza endala mbakozesa kwenye mikono gyange. Ntukyagenda ddala maaso video mpanvu gy'owuliriza ogimaleyo ogenda kubanga ate omanya ekituufu kyeki era ogenda kufunamu ebyokuyiga biki by'osaanye okukola biki by'otasaanye kukola gwe omuzadde wenna ali eyo naawe omwana w'obuwala essaawa yonna nga ogenda kufuna omubeezi ogenda kufuna omwagala sinakindi ng'omuyina naye ng'okyabagati Katonda manya mutufaani ng'ogenda naye ng'abaami mutwala abaana ku DNA omanyi omwana gw'olina ddala kituufu wuwo oba si wuwo. Abakyala twejjemu embeera y'okubeera nga twagala abasajja abangi ku mulundi gwe gumu. Twejjemu embeera eyo tusobole okuzaala abaana baffe mu butuufu batebenkera awantu we tuba tubazaddera nga naffe twekakasa okuba nze kindabikidde nga mu butuufu bambi Maama Becky asobola okuba nga yayagala abaami bano omulundi gwe gumu naye mwennyini tamanyi nnyini lubuto yali ani ng'essaawa eno bambi atamwatama nga naye atya okukyogera naye ng'akimanyi mu butuufu taata omutuufu tamumanyi kuba emboozi ye tekwatagana n'omulundi n'ogumu tebigatta. Ogenda kubanga ogiwulira mukwano gwange ojja kuntera comment awo mu comment section ngu video eno kiki kyogirabyemu omukyala byayogedde kiki kyogyemorawa emboozi egatta oba waliwo ekintu ekiri ddala emabega oluusi oba kyatidde okwogera. Jjo twakomekereza video eri ng'omwami alina akalowoozo eri ffe abakyala nako ogenda kuba okawulira ku nkomekerezo ya video eno. Kusaba busabe video egiwa obudde ogiwakinge ogimaleko nkwagala nnyo kwagaliza ebisinga obulungi naye nga bambi omukyala tetumujajinga Becky Jolly yenna mukwano w'omulamirembe mukulu SBF webale nnyo mukulu Alan webale nnyo webalire ddala nga Kitalo Katonda wadde bwe yayagadde amanya abampitani wasimire Bruce Gwazaala Becky. Nze nzaala Becky. Omuntu ali yayinza okubuuza bukakafu kyolaga nti gwozaala Becky. Obukakafu obulaga nti nze nzaala Becky nyina bungi nnyo kubanga eno birth certificate ya Becky kwa muzaalira kwe namuzaalira St. John's Clinic muno mu Wakiso ate era wali waggulu mu Lugonjo. Wamuzaala nga alina kilo 6 n'ekitundu. Malimu amzane mu kilo 4 n'ekitundu. Registration number eri 6 over 12. Wamuzaala birth order first. Wamuzaala nga ennaku z'omwezi 28 mu Gwokusatu 12. Eno birth certificate ya Becky. Okay, nga tovuddeko eyo maama. Ndowooza biri ku social media biwulira. Mbadde sibimanyi mbadde sibiwulirangako nange nabiwuliddeko jjo bwe nabiwulidde. Ani akadamu biri nti Becky yafudde? Anaye abadde yewaka kati nga nze siyina ssimu kuba nyina obuzibu bwange obunemesa okufuna essimu oba oliawo. Buzibu ki? Ngenda bukutuukirako ssebo nga tutandika mu mboozi ya Becky. Kati waliwo awantu we nali nkolera nali nyina enamba y'essimu gye nayogerako kati eyo enamba y'essimu omuwala gwe nakubirako bwe bamukubidde ababadde bafunye amawulire omuwala n'anoonya nabadde ndi waka n'anoonya gye yali ansuubira nga siriiyo kati n'abadde ndi awo nga akasimu ke nadde ntera kukubirako ak'omukyala
ngamba kanonye nesimu kuba nfunyemu obuzibu nadde nyina ekizibu kyenfunyawo waka nga nyina gwe njagala okitegeeza namba kankwate kali akasimu njogereko ndabe bwe nakataddeko akasimu esimu yasoose okwogera yankubidde ngamba nti ono Maama Becky nengamba ye naye okimanyi nti omwana we afudde nekineewuunyisa nengamba mwana wange afudde afudde atya nannyonnyola nti munaye tulina wano ku lumbe neneewuunya era nze okumanya okufa kwa Becky nakutegedde ku Lwokuna olw'eggulu. So mu mbeera Becky gy'abaddemu oli omwami omwennyala omuntu ayagala okwebuuza ekibuuzo kino oba akyebuuza maama obadde wa? Sebo mu mbeera eyo Becky mwabaddemu Becky nagenda omwejjako Becky yali yenkana bwate ng'ali bwate era nga n'embeera ye yali bweti yoona mweyo embeera bwati nekyo kiteeteeya kyennyini kyenasindikiramu omwana oyo yadde ngwenda nga bw'ayambadde Becky bwe yali ti Becky ono kale ng'okutandika emboozi ya Becky Sebo emboozi eno omwana wange ndudde nayo kuva ku mwaka ogusooka kuva ku mwezi nga ndi naye nga sigaanangako mwana wange nga sisuulangako Becky kuva mu buto ng'alwala ebirwadde bitategeerekeka waliwo n'abakyala eyo ekyaza nga bamuyambanga bantu bangi we mba ndigamba nti kaneebaze buli yakwata ku Becky gw'omusanvu wenajja nenfunamu ebizibu byali bizibu by'omusajja gwe nali nafumbirwa okungoba oyo bambi eyafa taata wa Becky taata wa Becky bambi naye nga yamuzaayira ddala taata wa Becky yono gwe bayita Bahati Alex omusajja oyo yono yafa kansa yesebo bwe yafuna obuzibu ng'omuntu eyafunako ekizibu kubanza namujanjaba emyaka gyonna gyona nali mumanyi nga n'abasawo bangamba nti Bahati ono teyeetaaga kukola ki kukalubiriza Bahati we yatabukanga nga ngamba kankole ki kansooke muwemu obudde kubanga buli naku agamba nja kwetta ngamba nedda Bahati we yatabuka nangoba byava saategeera nemwegayirira kuba nali siina wentwala abaana nali siina wendaga nenzikiriza nengenda nenzija eno mu bamaama enajja eno nempangisa akayumba kali wansi awo n'abaana bange nembeeramu n'obwana bwange obwo obubiri netufuna ebizibu by'ennyumba sente z'ennyumba ne bajja nga batukubira ennyumba nga bagitukubiramu emisimaali ku mulyango ne batugaya naye nga tusulako wabwera oluusi bakyema ne batuyamba ne bajja ne bagitugulira kale ng'embeera yo nga nzibu obuzibu bwe nafuna nti ng'omuzadde womala kunoonya wotoola wogenda nga wakoze ki wabuze mutuufu nakyentuuka nengamba oleko kuntegeka kubanga entegeka obutaba na ntegeka bambe bwe buntuusiza wano ne Becky wange nembeera okwa akayumba bwe nalaba nga biganye olwo ndidde looni nfunyeyo zirooni zinfuukidde looni abaana bange be bagoba ku ssomero buli ssomero eriri mu ntebe muno Becky yalituukako abaana basoma wiiki emu babakomyawo abaana bagende kwegamba ng'embeera y'abaana bange ng'ekaabya naye nga sirina ayamba so embeera yakusikiriza okuteeka Becky ku baasi embeera eyo Sebo eyansikiriza kuteeka Becky ku baasi kati gyenzijjako omukwano nzija ntuuka ne Becky
awo nyine olone noonya nsiiba negalidde nsiiba nekwesa abaana bato basiiba njala kwegamba ng'embeera ekaaye ne ngamba Mukama abaana bange bagenda kufa nange nfe ensege zitulire ku kkubo okuba siina we bagenda okukola ki okunziika ebiseera ebingi abakazi tugenda funa abasajja eno n'eno batunoonya we batuziika lwakuba nti ebiseera ebimu tetukitegeera nga ki naye abamu tunoonyayo nze nali nyina ekintu nesya nenfuna omuntu eyajjanga Katonda wange kusayida emu ate kusayida endala eyajjanga ekizibu nnyo Bekatuke kweyembeera yali COVID eyasooka Katonda nga sirina ade n'enusu 10 ku ddwaliro ya gavumenti namutwalako emirundi egiwera nga nfunayo obuweke bwa Panado buka ng'oluusi abantu beebakidde bannaabe ebiseera bya COVID eyo yo byali bizibu nga ebiseera ebimu nali omanyi omuntu wotuuka kunoonya otuuka n'onoonya n'omuntu gwe walabako obulabi omwesibeko bwentyo bwe nakola musajja wa Katonda nakwata nali nyina enamba y'essimu yali yawandiikibwa ku kitabo kyange gye nali nafuna emyaka nga sigifanako bambi nga sitayina na kyeyandibadde ng'engasa naye nagikozesa ate era saawa zino yeetuseeko eyembeera n'okutuuka kweyo Becky kubanga alabirirwa eyo enamba yeyavaako eyembeera enamba wagijjawo enamba y'essimu eyo nagifuna nti waajja omukadde omukadde oyo najja ewange entebe we nali mbeera omukadde oyo yajja buzaawo n'angamba nti bano be baana ono ye mwana bw'atyo sigamba nti oba yajja n'ekintu nga jjajja w'omwana oba yajja n'ekintu nga ki olw'okuba nti mutabani we bambe twali twayagalanako naye ng'okwagalanako ne mutabani we bambe nali lubuto kyekyo mama kye yayogedde mu busobya nali lubuto nali nyina olubuto okwagalana n'oyo omuvubuka gwe bayita Godi ono kuba nali nyina ekifaananyi kye nali lubuto olwa Becky ye olubuto olwo nze nange kenyini nali nyina embeera zange ze nafunamu olwo olubuto olwanuma olwanyiiza nali sobola kwogera olubuto lw'omwana oyo lwali si lwa musajja ono lwa God ekyo njogera nga sitya muntu yenna nga ntya Katonda olubuto lwali si lwa God nedda bambi lwakuba nti ennaku yanyiga nga bambi mukwano nga sikyalina we nsobola okulaga n'omwana ng'onaddumuwa nga nyina omuwa omwana omukulu nga nyina omugamba nti nga nyina God yono gye twamuziise eyo gye bamuziise ng'okikoza God muganda wa Mr. Alan ne Mr. Alan nzijukira namukwanerako kwako akantu nzijukirako namugambako kwako akagambo mu bintu by'okukala ebyokwogera ne mugamba nti naye waliwo taata we naye yafa kansa nakyogerako ne musajja oyo bwe yafa nakubirako omukadde ne mugamba nti jjajja munaye nangamba munaye tubadde mu ddwaliro kuba mbadde mpulizingana nabo tubadde mu ddwaliro Becky yadde era yeyongedde ne ngamba olw'okubula essimu saasobodde kutegeera nti naye ate ne taata we yafudde nangamba ani nenzijukira nga amaze okukola ki okukifulumya n'ensirika kati we nafuna oyo omuntu bamaze okutubonyaabonya bamaze otukuba bamaze tukola vulugu mungi eyaliwo gwe sitasobola kwogera nnyo ekisusse kuba Katonda yajajinga gyabadde nga waabwe agamba nti bamukubanga waya bamukubanga nga wetwatuuka tulina wetwatuuka amazima olw'embeera n'obuyinza nga mpulira nfa mpweddeyo waliwo ekinya kiwanvu ng'olenzikiza ekute ngamba katulagawa waliyo muganda wange yali mu tawuni mukyazanga omwo yali abeera mukyazanga nga gye njagala okuddukira ŋŋende
naye ate bambe nga naye house garuwarara nga ina wakora kati ngate sijja kusitulensi njimutuzeeko natuuka kwekyo ekinyasepo nentunula mu kinya bwenti nengamba ngwemu n'abaana bange nfe baleme n'okundaba abeere muntu yena aleme kundaba olw'ennaku gye nalimu. Okusinga otogera nti wali tomanyi nti Becky mulwadde wakitegeera oba nga muwadde gundi kitegeeza wali okimanyi kuva mu buto nga kati Becky ogenda okimanya nti Becky mulwadde nakimanya nga Becky tutuuse eyegundi gye twagenda eyekamuli nga nange okuzuula ebyange kati tutuuka nga mutwala mu ddwaliro tatuuka mu ddwaliro n'omusawo gyali ekamuli ayangamba bambi Becky tomutwala tobaako omutwala tujja kukola kijja kugezagezako ne Becky ajja kutereera. So Becky wamuzaala nabwo obulwadde bwe kiri ate waliwo information gye tulina nti wagamba bataata we mbu bamusazisa ebigirita gye bamusindika banange buli muntu ayogera kike naye twala kiva mu kamwa kange bwe nsaba kwa kino kye ndi kugamba sikigamba kwejjako omusango sikugamba nti oba njagala kwerungiwa mu bantu nedda sirina kalungi ke njagala mu bantu siyina musango gwe njagala kwejjako wabula njagala kutangaaza ekituufu kyeki. Becky wamuzaala n'obulwadde Becky bwana mutu kwani nanti nange nalisimanyi kwa nakubisako ne passport nga ngenda weeru manze sirina kyemanyi kati Becky ntuuka ekamuli bana ogenda okukebera omwana ng'omusawo ngamba omwana mulwadde natunula butunuza omusawo nangamba kiki tenaye tokaaba kuba wonookaaba omwana naye ajja kukimanya akole ki akaabe agwemu n'amaanyi nengamba nemubuzabuza natunala maama kiki namugamba tewali nangamba kati omwana nagenda atandika empeke okkiriza nengamba sirina buzibu kubanga kyenfa bulamu bw'omwana wange kirungi ntegedde kiki ekiruma omwana wange gamba tekaali veewo naye nga n'emmere njiyo kugifuna kyokka omwana ali kumira mpeke wamira empeke alina ozimira nga neddagala nga neki bangamba alina okulya emmere nga oluusi tugimira azimira nga tayina kyalidde nga nali namusetingira alamu ya ssaawa 3 ngera wezituuka nga yenyini yeewabula speed aba yakajeeyo kati embeera neegaana baaba obuzibu nenkwata Becky nentuuka ku basi nali genda Fort Portal simanyiiyo nno ntambulira ku simu genda Fort Portal just naye munteeka ku link bus awo weziparkinga nebangamba waliwo sheruta nene awo kweyo link bus osobola kutuukawo n'okola ki n'olindirako abantu nangamba giri 15,000 omukazi nali nyinamu gwali 1,500 gwali gumu kitundu nga nyina ne15,000 ku simu. Mama sigendayo, mama siddayo, mama tetuddayo, abantu abali ku basi bwana ne bayimirira ne bagamba omukazi gw'omwana omukoze eki nengamba tewali nakuba ina gy'atayagala okukola ki okugenda ati nangamba nemugamba kati Becky sente teziriiwo baabana batugambye 15,000 nengamba mama noonya sente mama tugende mugamba Becky tugenda 41 anti wali kukijinjirire wenjiya kuwoli omukadde yankubira ogwe nakubira abe nakubiranga nti ng'anoonya wentwala ki wamulima nti waabwe nenga kyo mukama nsaasire omwana mu mulimba so mu bimpimpi gye bamuzise Siwewabwe ge mazima naye nga tebikwatagana kubanga mama ku simu watugambye nti eri andina family yonna twagenze okuvaayo nga bakimanyi nti Becky bamuzise Siwewabwe taata ekyalese nenjogera ekigambo ekyo nawulira information eyayogerwa kuba omusajja oli eyasoose okugana nga yangambye kati ffe tubadde tunoonya omwana ate batugambye mama wagambye mbu omwana ki kati nali naawo n'omukazi yenyini eyangamba nti oli kwogera biki nga n'ebyentamwatamwa aga Katonda sisobola kugamba nti nziramu nembigamba nembikubuuliraawo so wategeddeko nti waliwo family yabadde enoonya Betty
family eyo ye family ya Becky family eyo twagenze okuva utabadde tugenze nga bakakasiza nti Becky si mwana waabwe bonga bo bwe bakakasiza naye amazima matuufu Becky wa Bahati Alex ono yafa cancer muganda wa wana bwe twabadde nabo akati maama tobango byogera bino roba wawulidde nti baade bamuwaddeko omugabo Becky bale bamuwadde mukufa kwa tata wa Becky tebamutwala kuziika samutwala bono bagamba omwana ali mubazungu nabagamba omwana ali oxygen bagamba nti ali mubazungu nakibagamba nakijawa ne mulumbe tebamutwala ekintu ekyo nakijawa sebo wawano kubanga bino byandi kugamba taata nagambye nsirigamba munyagala kwerungiwa nedda baba omulumbe nabagamba ekyo kubanga nakubiranga omwami yali ne Becky kuba nasooka nga Becky tanaba kulwalira dda kubanga nze we omukadde oyo buli lwokubiri yankubiranga mande nangamba no Maama Becky nga nkyayina akasimu enkya nkeza Becky buhinga nga family ya Alex ejenga nti tugende ku DNA sikiinaamu buzibu wadde n'olunaku na lumu Becky lwaki wakkiriza okumuziika gye batamuzaala yatali waabwe essimu ye yakoze ebizibu musebo kuba singa nadde nyina ng'obwekolo n'essimu singa nti bangamba ng'omwana oyo tanagikonze bangamba nti naye bagendera bali bamaze bano bwe batuukirayo bali bamaze okusimbula ki maiti anti waliwo chance kuba bano bagendayo family ya Alex twagendayo nange nyingi naliko maama wo ne muganda wo ne boogerezeganya era mu kwogerezeganya okwali awo twagenda okuva nga kakasiddwa nti Becky si wa family awo kyovora mama yakugambye naye yekenyini nagamba nti bambi nange nakula muki nyini twayogeddeko ku ssimu era nongamba nti oyo agenda omuzika ye waabwe ojukira yadde tuli kwogera ku ssimu nze naawe wambuuza nti naye njogerayo nga teri kiriya we nali njogerera we nali ndi kwogera already waliwo era abantu bangi ate ng'ate ekyobuzibu nga waliwo omuntu gwe neeganya ng'ali awo ekirala wabadde oyagala nnyo okuziika ku Becky naye oyagala toyo kuziika ku mwana naye nga gyera bagenda okumuziika si waabwe wakiri we byadde byatuuseeyo seebo bagamba nti ekintu we kiba kikusinziza amaanyi kukkiriza n'ekikoze ki n'ekivuddemu ekirala nti we naalabye nga ebyo byonna bimaze kubaawo bali bamaze okuvaayo ngamba wakiri kale kabakole ki bamuziika omwana nga aleme kuzungirira ki ensi aleme kubeera nga wano abadde mu nnaku ate era nange kenyini waggulu mubonyeebonye mama obadde okimanyi nti gye twamuziise family emanyi nti basize muzayi gwabwe obadde okimanyi ekyo adde nkimanyi bwe ntyo kimanyi ogenda kunyonyola otya family eyo nti Becky si muzayi gwabwe ate nga amaze dde omuteeka ku bijja byabwe ekyo bambi family eyo nsaba ensonyiwe nga bwe nakola ensobi gwasooka era sisobola gamba nti balijjeyo omwana kubanga gyali banaye balabiridde omwana kabamuziike tewali buzibu kati nnyo waliwo ekintu kyotatulambululidde bulungi Becky ku bbaasi wamuteeka ku bbaasi wamugamba otya endi yali mu mbeera ki yali siri ekifaananyi kyenkulaze ekyo ekyo kifaananyi nakimukubya nga ndigenda amusindika anti wamugamba otya ng'agenda kati baasi Becky nemugamba Becky ngenda kugoberera ngenda kujja nemugamba naye nkwegayidde mwana wange okudda eri wakiri genda eyo bajja kukulabirira bulungi kuba bo tebajja kukuba ate era oyinza n'ofuna omuntu ng'abazungu bakuyambe tenaye bekolayo embeera gye mbaddemu nti era nze gye nsigaddemu tenaye saagala mwana wange ofe lwamira nenkwata akagalo nali nawulira nga abakazi babyogera abakazi bakulu nenkwata akagalo ka Becky ng'osimanyi bw'oluma akagalo k'omwana
simanyi obeera omwana omutima gwo gubeeranga naawe mpaka nenkwata akagalo k'omwana mazima nga bali kuncunika kuba basi yamala n'okufuluma mu butaki mu basi park nenkalumako bwenti Becky n'aŋŋamba mami baayi n'agenda nesimbula basi nga tumaze okutegeera ekituufu ge yagatuwaawo nti Becky gye bamuziise si yewaabwe. Famire eno yaze esaba omwana nti omwana wa famire eyo bikyagenda mu maaso tebinaba kuggwa. Ekyo twakomye ng'omwami ayina obugambo bw'ayagala tugamba naddala ku sayidi y'abakyala kyakuyiga ki kye tuyigamu mu mbeera eno. Mpozi munaye gwawulidde sitoori eno mpulira ebimu tebigatta wakyaliwo akabuuza naye nga kyonna kyekiri Becky yafudde tewakyali kyetuzza omala mirembe mukwano yonna gy'oli Mukama Katonda akulamuze ekisa. Shifa neyanza ekibuuzo ky'ombuuzizza magezi ki genyinza okuwa abakyala abazaala abaana ne babasuulawo kati nga woolaba maama wa Becky yazaala omwana n'amusuulawo baba batya buvunaanyizibwa baba batyaki. Kaakati ekisookera ddala baana bangi ababonaabona mu ngeri nga Becky gy'ali mu kubonaabonamu naye nga kamera tezibakwata. Ekizampo gyenyinza okukuwa yeno eyakavaawo jjo eyabadde Luweero omwana gwe badde batulugunya ng'atulugunyizibwa maama we. Ekirala abaana abaddukira ku masitreeti bangi almost kati percentage nnene ey'abaana abadduka ewaabwe nga badduka mbeera eyo ate ng'ekyewuunyisa munnange bazadde baabwe tebaafa nga bazadde baabwe gye bali. Naye embeera nnyingi ereetera abaana okubeera nga babonaabona okubeera mu mbeera eyo n'abazadde baabwe basuulawo babaleke batambule. Ekisookera ddala kye tutasobola kubuusa maaso wabeerawo family violence, domestic violence, okubeera nga tewali ssente tewali mmere kati nga family tesobola kubeezaawo baana abo nabo bennyini tebasobola kwebeezaawo. Kyova olabanga osanga abasinga abaana babatuntuza oba ne babagoba basobole okubeera nga bagenda okuyiiya ekyokulya oba banoonye ssente ku myaka emito ddala. Kati nze amagezi ge nnyinza okuwa abakyala abo ngaabo bwewaligambye nti be bamaama b'eggwanga be balina okukuuma abaana mu mbeera zonna mu bugubi bw'otya kubanga yabeera muzadde. Ekisookera ddala abazadde oba abakyala mmwe mulina okubeera abasaale okusalawo ddi bw'olina okuzaala omwana. Generation yaffe eno abaana bangi bazaaliddwa era abakisuubira okubonaabona nga n'abamu kati babonaabona naye nga buvudde ku kusalawo kwammwe kubi. Kizibu ki ekyo ekireetedde abantu okubeera nga muzaala abaana mutasobola kubeera nga muyamba? Sookera ddala mutambulira ku community excitement, okuze weetaaga omwana n'otambula ku community ekugamba nti zaala naye nga tonnaba kutuuka kubeera ng'ozaala naawe n'ogamba ozadde. Omanyi kye kitegeeza okuzaala omwana n'omuteeka ku nsi? Omanyi ebyetaagisa okubeezaawo omwana oyo? Kati embeera eyo ogenda kubeera tonnaba kugiraba, okozesa feelings zo, omubiri gwo, n'ozaala omwana because of feelings. Naye nga tonnaseetinga ground ntuufu, tonnafuna earnings zisobola kubeezaawo omwana, nawe kennyini tonnaba kutuusa kwebeezaawo, oyagala kuzaala mwana. Omaze okukola saakyamala tigwogenda okuzaalamu omwana agenda kumulabirira. Kati obwavu bututuusiza ku ekyo nti omuntu agenda okuzaala ateekewo omwana nga tagenda mulabirira olw'okuba nti ye ayagala okufuna kyalya. Tusanze abakyala bangi
oba abawala bangi abato ddala nga bazanyira mu kintu ky'okuzaala abaana abagenda okubonaabona babonyeebonye eggwanga abatali bategekere nga okusalawo kw'abakyala bano bakusaliddewo ku butaba na byakulya. Osanga omuntu ng'azadde mwana munne just nga amuzadde lwakuba nti anoonya kyalya. Kati nze mbakubiriza bakyala bannange oba bakyala baffe oba baganda baffe, mukole mutegekere abaana. Essaawa zino nze kineewuunyisa nnyo okusanga omuzadde asuula omwana we gwe yeezaalidde olw'okubeera mbu alemereddwa okubeera ng'amuliisa. Oba onaazaala omwana olina okubeera ng'omanyi nti bwe ekizibu kyonna kituukawo agenda kulwala, nina okumujjanjaba. Gwe lwaki olowooleza mu bantu abalala ebbali balina okuyambira omwana wo nga gwe omwezaalidde? Gye musalirawo eyo okuzaala omwana ffe tubeerayo. Kati tulina okuteekamu amagezi tuzaala abaana. Birabika bingi almost kati generation yaffe 85% emyaka emito ddala basooka kola nsobi ne bajjukira nti baakola dda ensobi. Tebamala kwetegereza musajja kigwenzaalamu omwana asobola olabirira omwana. Kati ebintu ng'ebyo abakyala munaaba tebamaze kubeera nga mubitunulamu, oba ne gavumenti okusooka okulaba nti kiki ekiviiriddeko abaana abato okuzaala nga bakyali bato. Omwana buli wazaala oba omukyala buli wazaala oba omuwala kasaazaala ng'akyali muto, ebyo ebizibu biteebererwa okubeerawo olw'ensonga nti agenda kutuuka nga talina busobozi bubeezaawo mwana munne, n'amuzaddemu aba talina busobozi. Kati tulina okubeerawo ne communities ezitendeka projects ezisomesa the bad effect okuzaala ng'okyali mwana muto. Tulina okusomesa kw'amaanyi naddala nnyo mu bakyala olw'ensonga nti bye basinga okukonviisinga, mwe bwe basinga okubeera nga bawabya. Omukyala asalawo kyamaanyi ku kubeerawo kw'omwana. Kati ate abakyala baba basuddewo obuvunaanyizibwa bw'abaana, olwo anaagenda oteekinga care. Kitegeeza omukyala alina okuba nga ategeera nnyo omwana gw'agenda oteekawo agenda kusurvivinga ati. Kyova olaba nti kati tulaba nnyo abagenda okunoonyeza abaana ssente school fees okubabeezaawo okusinga ababazaalamu. Naye ate singa omukazi abeera asomeseddwa oba omuwala ng'asomeseddwa nti tulina kuzaala ku myaka bwe giti, oba olina okumala okweseetinga n'omala n'olaba nti ani gw'ogenda okuzaalamu omwana, ne babasomesa. Singa ebyo ebintu ebito tebiriiwo. Naye kati tufuna nnyo ebizibu by'abaana babonaabona, abaana basudde kasasiro, abaana bagenda ku street lwa butasalawo bw'abakazi. Omuntu afumbirwa ng'afumbiddwa kufuna kyalya n'atalowooza ku mwana gwe agenda kuzaala agenda kubeerawo ati. Becky abonaabona lwa maama we butabaana kusalawo kulungi. Singa maama we yasalawo bulungi, singa Becky tatuuka awo. Maama we yasalawo bubi. Abakyala ffe abasalirawo future z'abaana baffe. Gw'osalawo kati nina kufumbirwa ono, gw'osalawo nti nina kukola bwenti. So ate bwe tuba tuzadde mu bantu oba tuzadde mu muntu asukka omu, tufe nnyo okubeera abeerufu, onyonnyole omwana wo ewuwe watuufu nga tannatuuka kubeera nga abonaabona mu mbeera eyo. So tulina omulimu gw'amaanyi, gavumenti ne societies
buli we tugenda mu maaso ekizibu kyeyongera. So nze yetteeka yange yinza okubeera nga nkola ki, mpa ku bakyala abali mu mbeera eyo neyanziza neyanziika.